Nziramu kwaniriza ku lutimbe luno olw'emirembe Salam TV Umaro Chikaeli erinnya ate era ndine Architect Zakaria Mukasa Salongo Haji gwendi naye mukugu mukuba plan z'ebizimbe ate mukugu mukulungamya naddala mmwe abazimba n'ebintu ebirala bingi nnyo abikola. Bwe tugendedde otuwadde stages obuvubuka tugambe nti nga nkyali mutototo nzimbi akayumba kange ntuuse mu buvubuka awo butambudde emyaka 3 something nfunye ku baana nvudde awo nyenze abaana batandise okusoma olwo nabo bakuze batandise okukulirira waliwo stage endala abaana bakulidde eddala. Kakati ekituufu kyandibadde nti omuntu ono tumutunulire mu ngeri bbiri. Senga abadde nti teyakwata ssente ze kuzimba ng'apangisa bupangisa ye kennyini atubuulira abuuze ekibuuzo yandipangisiza ennyumba emu katugambe nti nga yakave wa muzeeyi we ng'era ennyumba eyo gy'apangisizza gy'agenda okuwangaala paka lwanaakaddibwa. Kitegeeza nti nno omukyalo oyo katubale nti nno yakave wa mukadde we afumbiddwa kuba omukyala tetwalyagadde nnyo ave wa mukadde we paka okujjako ng'afumbiddwa bufumbirwa. Kakati avudde wa mukadde we afumbiddwa afunyeeyo omusajja amututte bakyali babiri tebannazimba baagala okupangisa. Kitegeeza nti senga baba bakubeera nga batunulira nnyo ebyenfuna byabwe n'ensaasaanya tebandipangisiza nnyumba ya bisenge bisulwamu 4. Ekinene nnyo bapangise ekisenge kimu naye bamala okubeera emyaka 2 bonna oba oliawo omungu abagemuliddeyoko ne bagejja mu famire olwo ate bagenda kuva mu eno gye basoose okupangisa ey'ekisenge ekimu bagende mu y'ebibiri oba oliawo mu y'ebisatu nga bafunyeyo n'abayambako mu kukola emirimu. Batandise babiri. Kitegeeza n'okuba ono omukyala yasanze ono ng'ali yekka alina ennyumba ebamala. Kitegeeza nti nno mu kupangisa bw'eba ebamala senga essaawa eyo baba bakuzimba ng'obuzibu bwabwe bagamba nti tetwagala kupangisa era bandizimbye eyo n'ebeera ng'ebamala. Bwe bagejjamuko mu famire ekinene ennyo bandibadde bagamba nti twagala kwongerako ekisenge ekirala kimu oba kale 2. Tulinayo abaana be tufunyeeyo abawala n'abalenzi tetujja bagatta mu bisenge 2. Olw'okuba abaana bano bakyali bato okutuuka paka nga mu P7 eyo enju eba ekyabamala. Bwe kuba kwongerako kinene nnyo oyinza kugamba nti tutera okufunayo ku bagenyi tutera n'okufunayo ku bakozi abatuyambako katwongereko ennyumba ekisenge ekirala kimu ennyumba eyo eba ebamala. Naye tulabye nti no basookedde ku kimu ne badda ku bisenge 2 kati bali ku bisenge 3 oba 4 ebamala. Bwe batandika okubeera mu bbanga eryo abaana ne basoma P7 P6 university ate tulaba nga abaana bano n'ebbanga lye bamala ewaka nga basoma tini nnyo. Kitegeeza nti ebisenge bino bibeera na bikalu ebbanga erisinga n'aba secondary even. Kitegeeza nti ebisenge bibeera na bikalu nga senga obadde wakubeera serious mu kupangisa nga buli ka square meter bakakuggyako ssente wandibadde odda nayo n'ogamba nti bannange njagala kupangisa nyumba ya bisenge 2. Okitegeera? Kakati kitegeeza nti ate abaana bano bwe banatuuka mu stage watuukira naawe okuva ewa mukaddewo ne batandika okugendako bw'oba wakubeera serious mu kupangisa wandigambye nti kati njagala ate kupangisayo nyumba ya bisenge ebyo mwe tubeera ffe ne be tuba tufunyeeyo omugenyi. Okitegeera? Kati kitegeeza nti nno twandibadde n'ennyumba gye tugamba nti ekula ate nedda obuto. Obuzibu bwe buli ku oli eyeezimbira. Kitegeeza nti yagizimba ne bwaba yagenda ng'ayongerako kakati tutandise omugamba nti tandika okusalako. Ono eyakibuuziza tannazimba naye ate kati. Kakati bw'aba tannazimba ayinza okuzimba ennyumba essaawa eno emumala nga ya bisenge 4. Tasuubirayo nti enkyala n'azifuna. Anti agala kugizimba mulundi gumu agizimbe nga ya bisenge 4. Bw'amala okubeera nti takyabyetaaga olw'okuba nti nno akasente kasigala akeetaaga ate ennyumba eno asobola okutugenda ew'omukugu n'atandika okuba ng'agimukyusiza
okubeera nti ebisenge byonna bye yayinanga byonna bye byabikozesa ate kati bamuyambako okubeera nti abifunamu ssente ne babikyusa naaba ng'abipangisa naye ng'ate we yali wali ng'abyetaagira byonna byali ku nnyumba ye era ng'abikola ki ng'abikozesa naye alina okwegendereza ennyo okumanya nti nno buli bbanga lwe liyitawo obwetaavu bwaffe bukyuka naye n'obwetaavu generale nenkyukakyuka mu bintu ebeerawo kakati wano aba yeetangidde nnyo okwenjoyinga oba okunyumirwa biki ebinaabeerawo mu maaso n'abikolerera essaawa eno naye nga tamanyi nti binaabeera na bitya oba nfuna okwetegekera ekyo mu maaso kirungi naye aba yennyini yeekugidde aba yeekugidde n'olwekyo alina kukwatagana na mukugu n'abeera nga essaawa eno amuyambako okulaba nkupulaaningidde ennyumba naye buli luvannyuma lya myaka ena mu ngeri gye nagipulaningamu osobola okwongerako ekisenge eno nebeera nga tekoze eki akasente ko nga bekajja mpola nga bw'ogyongerako kiba kitegeeza ne wentandika ne kaluumu kange kamu yes nsobola okateekawo wengenda mu stage endala era oba weewaze nnyo obuzibu bw'okubeera nti abantu bazimba ebizimbe nga gunene nnyo omulundi gumu ali n'atagumaliriza ensobi evaawa ku bana abazimba omuzimbu bangi nnyo kyobalabye abakadde baffe ng'ali mu nnyumba bwo saawa zino bonna bakuze alina okuddayo ew'omukugu n'alaba ennyumba eno ate kati bw'atandika ogikyusakyusa okubeera nti kati efuuka nga emuyambako ate mu kukola akasente n'okubeera ng'abeerawo n'abantu abalala abatali na babe naye ng'ate buli omu abeera mu ngeri eyiye waliwo ensobi ezikolebwa naddala nga tweteekerateekera mu mbeera esookera ddala buteebuuza ku bakugu abapulaninga kubanga bw'oba weebuuza bulungi ku mukugu ajja kukuyamba nti ssente z'olina zonna tewali nsonga lwaki ozikasuka ku kizimbe essaawa eno nga togenda kukikozesa oba oliawo kituuke na wakati kikuleme okumaliriza naye ng'ate akasente ako kennyini akatini kasobola okumala paati eno ekumala ku ssaawa eyo n'obeera nga weeyagala bulungi nnyo bekeeyongerako aba yakola dde enteekateeka nti bw'oba wakwongerako kisenge ojja kyongera wali era kigenda gatta bulungi ne kino bwe weeyongerako ogenda kwongerako ekisenge ogenda kigatta wali era kijja kukwatagana bulungi ne kino ate bw'omala okutuuka eyo mu maaso ng'oyagala kutandika bikendeeza tobimenyawo naye gw'onooleeta okubeera naye ajja kuyingirira wano yabeere ng'ali independent n'ekinaabiro kye weekiri ng'ennyumba yo tekoze eki tekyusekyuse akati oyo omukyalo omuwa magezi ki omukyalo ekisookera ddala anoonye omukugu gwe twayita architect oyo atuule naye agabane naye ebirowoozo bye ajja kubeera ng'avaamu n'ekisinga obulungi mu bajeti ye avaamu n'ekisinga obulungi mu bulungi mu ndabika avaamu n'ekisinga obulungi mu kifo enkozesa yaakyo ate ng'avaamu n'ekisinga obulungi mu pulaani ze z'ayina ez'okubeera nti ennyumba yandikozese kati ngikozese mu buvubuka ate ngikozese ne mu bukadde omukyalo oyo era yabuuziza ekibuuzo ekyokubiri obunene n'obutono obw'ennyumba kyankizo nnyo yekuwa okweyagala kyekikuwa okweyagalira mu nnyumba obunene bwayo oba obutini bwayo okusinziira ku bwagazi bwo ekyokulabirako kyentera obbawa ti omuntu alina eddiiro nga lya fuuti 10 mu bugazi ne bw'aba ayagala nnyo ng'abadde ayita Kampala Road oba ng'alina mukwano gwali ebweru n'amuweereza TV nga yayinki 6 tajja girabiramu emunyumire kitegeeza nti nno obunene bwa ruumu eno bukola kinene nnyo mu ngeri gy'ogenda okukozesa space eyo mu kweyagala era noono alowooza nti nange njagala okulaba ku TV ennene tumugamba nti ddayo ne ruumu okole ennene kuba togenda kulaba TV nnene yayinki 6 naye ng'ogirabe kuli wano naye ng'ate be kabeera katini era ekifaananyi okiraba bulungi era n'onyumirwa bulungi so kitegeeza nti obunene obw'ekifo ky'oyina bukola kinene nnyo mu nkozesa y'ekifo ekyo n'okukinyumirwa nga tutunuulidde n'ebirala by'ogenda okukozesa mu kifo ekyo ekibuzo ekisembayo kino kyange tugatta tutya ebyenfuna obusobozi n'omuzimba ogwo ogw'obuwangaazi ogw'obukadde kakati obuzibu bwe tusinga okujja
nti abantu abakoze ssente zaabwe oba abaziina oba baagala okuzimba ate bennyini beefuula nti be bakugu mu kuzimba so nga ekyandibadde ekituufu gwe sigala ku mulimu gwo ogw'okubeera nti okuŋŋaanyizza ssente ez'okuzimba ogugwo gubeere gwakuŋŋaanya ne tukongerayo n'omulimu omulala omutinitini kutubuulira by'oyagala mu nnyumba yo oba mu kizimbe kyo kakati omulimu gw'okuteekateeka ekizimbe kino ate oguteeke ewa omukugu omulala gwe obukugu bwe buli mu kunoonya ssente nakutubuulira ky'oyagala ate ne tufunayo omukugu omulala nga ye omulimu gwe kuteekateekera ssente zo z'okoze ekyo kyenjagala kaakati noonya omukugu gwe twayise architect oyo yajja kunoonya abakugu banne bakole ttiimu ennamba bakwate ssente zino z'obagambye z'oyina n'ekirowoozo kyo babeere nga bakuteerawo omuzimbo. Program Zimba akawungezi k'olunaku lwaleero tuli mu bibuuzo bye tubaddemu twogedde ku bibuuzo nga bina kati twagala tufuneyo ekibuuzo ekisemberayo ddala. Omuzimbo guno ogw'obuwangazi nyongera ku ky'omukyalo ekyeyabuziza kisinziira wa woogutadde oba kakati obuwangazi newankwadde nga yakitunuulidde mu ngeri emu ya sayizi ya nnyumba naye ate obuwangazi tubutunuulira ne mu bintu ebirala ekisookera ddala ebintu by'okozesa mu kuzimba. Omuntu ayagala ennyumba oba ekizimbe nga kya buwangazi ng'era tasolowooza kiddamu kitegeeza nti n'ebintu by'akozesa mu kuzimba okwo alina okubitunula nti nabyo byennyini bibeere bya buwangazi so si kubeera nti nno ekizimbe kikyaliwo naye tayiro ze wateekamu ate zo zisiiwuuse kubanga zo tezaali za buwangazi zo za myaka 2 n'ekizimbe kyotaddewo kya myaka 5. Akasolya ke wakozesa emiti gye wateekako tewafaayo kulaba oba jjo gye ntaddeko gisobola okuwangaala ebbanga lyenjagala ekizimbe kiwangaale. Enzigi ze wateekamu toyireti ze wateekamu ebyo byonna byonna biri mu buwangazi bwa kizimbe era olina obitunuulira kubanga oyagala ekintu ekiwangazi. Ne matiriyo zennyini waliwo baba baguza matiriyo bagamba nti tukuwadde emyaka 3 lino ebbaati emyaka 3 lino ebbaati emyaka 5 lino ddyo tugambye lifetime myaka 8 kakitegeeza nti nno obuwangazi tetugenda butunuulira mu spaces kumumala kokka ne tusobola obutunuulira ne muki ne mu byakozesebwa mu kuzimba naye ate ne wennyini wookitadde gwe mu kutunula okukwo olaba ekibuga kikula ewantu wooli wali commercial otaddewo nnyumba yakuzimba yakusulamu olw'okuba essaawa eno esobola okusulamu gwolowooza nti ekibuga tekijja ne kigiryawo era enkeera bagambe nti kati wano twagalawo akeedi kitegeeza nti ennyumba eyo by virtue of wagiteeka gwe tewakibala nti ya buwangazi kubanga olaba nti nno oluguudo luno lujja lugejja ekibuga kijja kigejja naye gwogamba nti wano njagala ennyumba yakusulamu oyinza n'okuba kale olina neighbor wa ssomero naye nga nayo kennyini okiraba nti ab'essomero bano kumpi buli myaka 5 neighbor bamugula bagaziwa kyokka te gwogamba nti wano njagala kuteekawo ennyumba yange yakubeerawo myaka 5 kitegeeza nti mu pulaani kyo lwaki bakitako kuli kubeerako pulaana akuwa ekifo kino we bakisuubira okubeera mu myaka egijja almost 5 oba even more kitegeeza ajja kugamba nti wooyagala okuteeka ennyumba eyo mu myaka 2 tusuubira okubeerawo kino n'olwekyo oba oteekawo kantu ka myaka 15 it's okay naye oba oteekawo kintu kyolowooza nti kya myaka 5 ate kiteeka ewalala wogiteeka wakulu nnyo nawo wakulu. Program Zimba akawungezi k'olunaku lwaleero ebibuuzo bwe bityo ebigenze mwongere okubuuza ebibuuzo byammwe ffe tujja kuleetanga abakugu basobole okubiddamu wamu n'okubyanukula. Erinnya nze Bumono Kikaye obaka obusembayo naddala ku bibuuzo ebyo obaka obusembayo ebibuuzo ebisingako mu bireete tujja kubanga tulaba bwe tubiddamu naye nga bulijjo bwe mbategeeza toyawukana na mukugu ku kintu ekyo ky'oba oyagala okukwataganya. Program Zimba akawungezi k'olunaku lwaleero bwetyo bwetambudde era tubeebaza okubanga mwekumira ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV. Tugenda kuyingira waliwo enteekateeka ezijja buli olaba nga tutuddemu wano tubeera ate tulina kye tufumba mubirindirire tulina ebirala bingi nnyo tujja kuba ate tubibaleetera. Totya kubuuza ate era totya kutandika kubanga amaanyi go
gali mu ekyo kyeweetandikidde. Bubeere nga nammwe mutandika gwatandaba kuzimba funa essuubi ate obeere nga weebuuza ku mukugu ajja kusobola ate okulugamya wamu n'okutegeeza ki kyolina okukola. Tubasibulidde wano tulabagane ate nga tuteekateeka kye tuteekateeka.